I'm impressed she's held up this long. Mu butuufu mwewuunyizza. She's been working overtime without sleep for days. Nnaku mmeka akola bukozi teyeebaka. Bannange nga mugumu. She's just pretending. Yeebuzaabuza. Olowooza mugumu nnyo. Werinda akaseera katono ajja kuneguka agweri n'okufaafe. Bamuli bubi. Ekyo. Well done. Kikere ebyo byayagala. Nakyala n'amulondoola. Embeera eri wano si ye yekka akolola. Abakozi bonna bakolola. Jansen. Owaaye Jansin. I'm impressed. Mu butuufu onsanyudde. Okoze overtime teri kuwumula. Jjukira kino baakimuwadde nga kibonerezo. Oluvannyuma lw'okuba nti yali agezaako okuwaganyaza abakozi. Kaakati abakozi bonna nabo bali ku kibonerezo tebawummula tebakola ki. Lwakuba ono naye mbadde nsaba bambi baddize break time yaabwe ne lunch time emirimu gyabwe ngikoze. Ogira okola kankirowoozeeko akola buti taweera teri kwebaka teri kuwummula abakozi basobole okuddizibwa akalembereza. Wawulira no n'akalembereza ka break time kuwummula balye kati yaba akoze emirimu gyonna ku ttaka. Kati aba ali wano. Gwe kiki? A journalist from the Daily News wants to see Jiangxin. Munnamawulire okuva mu Daily News ayagala kulaba mukyalo no Jansin wangi. In the quarantine room. Mutwale eri mu quarantine room. Agira abeere balina ne quarantine room. Gye bakuggalira kaakati wa Daily News wuno. Tiyeyune alemedde ku nsonga eno. Temunanga agenda okumiitinga omwagalwa. Oli azirise basobola mumulagayo. Kaakati si ye yekka ayagala okulaba Jansin. Noono nalulungi munnaffe ayingiddewo. Omusajja yategedde siri ku sayidi ye n'amwekweka. Yategedde siri sayidi ye. Wetandaba. He promised that he wouldn't bother her anymore. Owaaye nadde manyi bantu mmwe. He still sends people behind my back. Temukyaddeyo kusumbuwa mukazi wange. Ne wolofu yagamba takyamuliko kati ate ejja mwe mujja mu nkukutu. Nze nzize ku lwange. Christine is no longer the fiancé by. Takyali muganzi wa boosi wammwe mumwagaza ki? You wanted to see Jiangxin? Yes. Yegwayagala okulaba Jansin. Hours are over. Essaawa ez'okukyala zaweddeko dda tuwummudde. Mugende. Why is that? Kiki ekyo? These are the rules around here. Ge mateeka ga wano. Have to follow them. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. People, so they should be flexible. Come on, Mom. Amateeka gakolebwa bantu gonzagozaamu. The rule. Ge mateeka. And things are busy. Era tuli busy nze sigamenya. It's a tax mill or a prison. Owaaye lino kkomera oba kkolero. Kiki? We don't make any exceptions here. Tulina wano nnyabo. I must see Jiangxin today. Teeka okulaba Jansin essaawa mwe temugeza ne munkwata. Why is it so hard just to visit someone? Kiki lwaki kizibu nnyo wano okulaba omuntu yenna? Jiangxin doesn't want to see you. Anti Jansin tayagala kulaba muntu yenna. Kyogamba. Jiangxin has already started to get along with other workers. Yasazeewo okubeera wamu n'abakozi. To come see you guys. Kati bwe naamugjayo. We'll say she has privileges. Bajja kulowooza nti yalina engeri gy'akwatibwamu ey'enjawulo ate nga bambi takyagala. Does sound like the kind of thing Miss Young would say. Sirowooza nti ebintu ebyo bye yalyogedde. Right. Asobola obyogera ebyo. Have some time off. Bannange mulinde. You can see her. Tunaba tuwummuddemu. What do you say? Mujja kumulaba ndowooza ng'enkya. Mulaba mutya. Naye kati muzze kiro. Mrs. Shang. Why? I do think what she said just now ndowooza does actually make sense. byayogedde bituufu bitegerekeka. You've changed your tune. Amangu ago okiwuse luli obadde omuwakanyiza. Anti munnange neetadde mu bigere bya Jansin n'endowooza ekiyinza okubeera wano ku sayidi y'abakozi. Olaba otya? Tunadda ndowooza olulala. Then let me ask. Kati kambuuze. Does Jansin cough a lot at work? Jansin yakoloddeko. Noticed other workers with lung problems. Kubanga nalabye abakozi abalala nga balina obuzibuzibu obulwadde. A living. It is normal omanyi for our female workers. Nga omanyi munnange okunoonya ekyokulya kya bulijjo omuntu okulwala muko. Naye nga tulinawo obujjanjabi bw'amaanyi nnyo. Obulimba obuliwa yagenda lindako genda nnyo. What's the matter? Kikyate Miss Yao, nyabo you're a very nice lady. omanyi oli mukyala mulungi nnyo. Please tell Jiangxin, naye ngambira Jansin member of the Bai family, misses her so much. nti eri mu Bai family tumumuyinga.
I got it. Could you repeat it, please? Kiddemu kye njogedde. Every member of the Bai Mu family. Bai family There are a lot. mumumisinga. Single member of the Bai family. Ngambye buli member yenna. Every single member of the Buli Bai. muntu yenna. Every single member. Every single member. Yes. Mu Bai family bamumisinga. Aha bw'otyo. Kale. Thank you, Dad. Weebale nnyo mukwano. Hey, wait. Budde bwa kiro. Mukulu. You're right. You see, it'll be dangerous for me to walk. Nga bw'olaba budde bwa kiro ndi mukyala mulungi tondeka mu nzikiza eno. Kale laba. What a petty man. Omusajja atalina mpisa. You have really made me angry now. Ate ku luno nnyiizizza nnyo. I'm going to get Miss Jung to see Mr. Bai again. Era nja kusala amagezi gonna okulaba nga mukazi mukuggyako wolofu amutwale. Alayidde anyiize amaze okuwera leero luno. Kaakati laba gye baamutadde eno gye bayita quarantine room. Ogitunulamu wamanga ddala ya kalantiini gye bamutadde eyo. Ekifo bannange komera lyennyini. It's only been a few days. You You know. think she's faking it? Nnaku ntono nnyo tolaba nti otaddemu akajanja mu kintu kino. Hang on. You're taking her side? Kiki simanyi omuwagira. Siya. Omuwala naye atugyeko akajanja. Ennaku ebunaku z'omaze ezo nazo. Hey there, my friend. Mukwano Are munnange. you feeling okay? Owulira bulungiko? Ono awulira talina maanyi n'ensowera ajula gigobya lulimi. Agigobya lulimi. They're treating me like this to warn others. Omanyi bampisa bwe bati basobole okukanga abalala. For you guys. Naye ku lwammwe nja kikola. Life was so good to me Amazima. when I was a part of the Bai family. Obulamu bwambeereranga bulungi nga nkyali wa Wolofu. People are saying, Ewa Wolofu dumped by Mr. Bai. obulamu bwali bunyuma. Is that true? Mambo mwali mweyagala. Era mweyagala. Kituufu ekyo mweyagala. Do you still love him? Okyamwagala. You are so young. What do you know about love? Okyali mwana muto kikyomanyi ku laavu. My mom once told me, Maama yanyumiza remembered every word my Nti- dad had said to her before he died. ajjukira ebintu byonna taata bye yamugamba nga tannafa. Mr. Ne bwe baali batandika I omukwano. think you remember too. Era nange embeera awo ne mbijjukiramu. Forget him. Ngezaako kumwerabira. What's he mean to you? Kyotegeeza He was very good to me. talina kyategeeza gy'oli. Akirina. But our relationship got off to a very bad. Era yampisa bulungi lwakuba laavu yaffe yatuuka we yatuuka ng'erina okukoma. So I had no way to continue to accept his Nga siina ngeri lwaki ŋŋenda mu maaso n'okukkiriza ebirungi byonna okuva gy'ali. have say strange things sometimes. Naye bannange abantu abakulu oluusi mwogera ebyewuunyisa kubanga yo ono tabitegeera omuntu akwagala ate laavu ogikomya otya mu kkubo. Ye ng'agamba nagenda okulaba nga laavu yange naye terina gy'eraga ko nze sijja kukkiriza birungi byankolera. Kwegamba ye talya bintu bya muntu nga taamwagale, sirya bintu bya musajja nga si Thank you, Jiangxing. kale bambi amugamba mu buli kimu kyonna All right. ŋŋenda kukola ekisoboka okulabika nti oyamba maama wo era n'omusala gwange ogusooka ŋŋenda guwa ggwe. In the textile mill, Naye you are the only friend that I've made. olina kimanya nti wano gwe eka gwe mukwano gwe nafunyeewo. Refuse to accept it. Then you don't really see me as a friend. Mu mbeera yonna Don't you forget, tewakyusizza era osigala ondabanga mukwano gwo. I'm actually your senior. Kale wano onsinga ku myaka ne wano mba siniyawo. That's right. Kituufu You're much wiser than me. kubanga wano oli mugezi okusinga nze ebintu bya wano obinsinga era ddala oba siniya wange. Kate mu myaka ne kamugamba wadde onsinga obukulu naye wano mba siniyawo. I did. Mbikoze byonna. Go find some mice and Kaakati amutuma slide the mice under the door so amutuma they can go into the room. amutuma Miss wangi Mice emmese are carrying infectious diseases. ezo emmese nga zirina obirwadde. Why are you talking? Ki kyoyogera? Do as I say. Kola nga bwe ŋŋambye. Okay. Amutuma agenda amuteera ensolima mu ruumu gye baamutaddemu alina ogisulamu n'ensolima.
Owakadagala buli lukya bongera kulunga. Kikere. Miss Tiao said, Why? Today that guy from the newspaper went to the factory to... Bagambye mboli simanyi ow'amawulire abaddeyo ku factory. Perhaps I can go and see him. Kakati kyeki mutwala. Prevent that from happening again. Ekyo nino kistopinga kiremu okuddamu okubaawo. Kikyotegeeza. You're very keen, aren't you? Kiki kyoliko? You have a crush on him, is that it? Kitegeeza omatira munnamawulire oyo. It's none of your business. Ate bikwatako. None of my business. Ebinkwatako bitya? You gotta be kidding me. Osaaga. If you like that guy, Bw'oba omwagala, if you decide to marry him, ng'oyagala mufumbirwa, then I won't get my part of the property. Kaakati awo ndabika nga aviiramu awo. I'm warning you. Nkulabula. You'd better behave yourself. Weefuge. I will get Nze. every penny that I am owed here. Buli ke neetaaga wano nina okukafuna. Sirekaawo yadde ekikumi. Don't you worry. Totya. You'll see. Gwe. Every penny you asked for. Ojja kufuna era ojja kulaba buli kantu buli kikumi ky'oyagala wano ojja kifuna. Somebody help. Bane mwanguwe. Here, Mrs. Yeh has fainted. Omukadde azirise bane mwanguwe, maama azirise mwanguwe. Wangi. Kakati akatwa. Naye ayo nno obutwa babusiira. That old hag. Eki kyoliko konna obuyiye. Get over with. Kiki tetuliko? Ye lwaki tafa? Mukazi nga tumupakidde butwa. Erudda wano. Embeera y'eno. Si nnungi mukazi wattu. Alwanye n'obulamu. Muyaaye n'asooka amutunuulira. Ovanga okuba nti abakwetoolodde bonna bawoza ng'olabye, naye nga kituufu bagamba ng'oludde. Lwaki togenda? Ng'olabye naye nga bagamba ng'oludde. Sooka ojje. How did you get in? Ate oyingidde otya wano? Did the doctors diagnose her with anything? Omusawo alina kyazudde? No. Nedda. They didn't suspect anything. Tewalina kimu kye baategedde. That's good. Ekyo nno kirungi. They found out we poisoned her. Kuba ne bakizula ntumuwa obutwa, tuba tuviiriddemu awo. It's weird. Kyewuunyisa. That dosage should have been enough. Obutwa bwe twakamuwaako bwali badde bumala okutuka. Naye omukazi atafa. But it's good that they didn't suspect anything. Naye kirungi tebanatwekengera. The poison is taking effect. Akatwa ako You kakola. won't have very long left. Mu bwangu ddala lwakuba omukazi oyo alabika. He's coming back. Naye nno tuve wano omukyalo oli nga tannadda balina go beekengera oli omukulukulu atera omulabirira. Didn't tell you to make sure the roses in the room were fresh? Kaakati Then we replace the withered ones. Oh, Mr. Bai, I've been... boosi wa bano bye yabafuukidde obuzibu akyagaanye okuterera mu kye baagala. Okay. Ayomba ebimuli kati bino nga bikaze nabagamba ebimuli birina okubanga Why take it out on me? kati obusungu abuteeka ku nsi. Unbelievable. Whose sake did I go to the textile mills? teyategeera nti nageze ne mu factory ennyini nga ngiye okulabika nti mutuusaako omwagalwa we anvunaana olw'ebimuli olw'okuba mbu simanyi byawotose. Mr. Bai doesn't know Ati what you did for him. tamanyi kye wamukoledde. Okay, fine. Ye kale I'm a good person. I won't blame him for it. engeri gyanyi nti ndi mukazi wa kisa ku bulungi bwange nateekako n'ekisa sigenda munenya kamuleke musonyiye. What did get them to meet? naye kati olwo tunaakola tutya basisinkane ali mu factory tebamuta tavaayo. There's only one person omuntu who can omu get Miss Chang out of the factory. ayinza otuyamba okuggyayo omukyalo oyo mu factory okuggyayo janshini. Yeah, of course. ya si mulala ye mukyalo oli misi ye. Listen to her. Oyo yamuwuliriza. But Eh, I just heard that Mrs. Yet was naye sent to the hospital yet. nawulidde ne misi ye oyo omukyala naye mulwadde. misi ye naye mulwadde katukoze tutya? ono nno It's great. nalulungi waakuno ye yasanyuse busanyusa akangaba ekyo kirungi. And then we can... kirungi omuntu okubeera ku kitanda nga mulwadde katugenda okulaba alina by'atabula. weetegereze bafunye amawulire nti misi ye mulwadde nnyo ali ku kitanda kaakati ono biki by'atabula.